mama ngoli mukambwe nnyo abaana bakumaze mukasuku mukambwe ntya nenga siri mukambwe ndi mukazi wa mpisa nje ndi oli otya mukwano oliro tyo kuba nti otudde n'omukulu ayambadde suuti bannaye neesiimye akayimba nnyimba kamu oyimba akayimba neesiimye ebbanga lyonna obaddewo ng'okaaba olimbi bwobe ani abadde akaaba njagala nzigireyo proof y'okukaaba ku mutima gwo obadde tokaaba ku mutima gwo ninga olaba ebintu ebiri munda owayi amasonga gyatulekawo nga tubeera mu biwobe tukubye ennyimba byonna nakomyewo bannaye musige temumuzza mu byamabega mama so nga bwogambye shes mama so Mama Soraya, Mama Solange. Yeah. Bana bana bachigozi. Oshitegira. So that makes her special. And it is unmatchable. I think that is the biggest reason. Ebirala bena bisobola following. Kubanga ebirala bena bize bibaawo. Ngate kino kyo tekinabaawo. So this, when this came in, it made her more special. That's it. Obadde toli projected nga asiramuka rabaze akiziti ngana kubyo obadde ko masajja sikuba nti omusimamu ekituli nedda kati Haji tata w'abaana so nina okwagira Haji wona wanjagalira wendi the mama super Kardashi wadinganya official wadinganya Haji tata w'abaana Haji yafuuka muntu wange wayagalira support yange waneetagidde mama so wendi Haji so abantu abamu abavaayo ku mutimbagano ne bakola statement zaatwebuuza mukazi yeebuse nnyo ooma ensonga eno yakuyisa etya bwe yagwa mu matoolo I think ffenna tetuli bankula y'emu tulina family backgrounds za njawulo twasomera masomero ga njawulo abamu ga singo abalala gaki so buli omu engeri gyakwasaganyamu ensonga y'endala nnyo how engeri gye reacting about how broken hearted we are naye eyawukana so everyone is entitled to their opinion ayogere lwakuba maybe some statements tezinyuma nnyo mu public kuwulira especially when people have shared a life and a moment personally that is what I think about it. Yeah. Wanji omukulu gyositedde ebbanga lyabeera naawe novaawo nogenda kiki ekikumizaawo tata w'abaana tata w'abaana Haji muntu mulungi talina buzibu omulekerawo emyaka 2 n'omusobyo kati nkomyewo ssebo obadde oteesa otya nkomyewo ssebo kati bwewagwanga pepa ya Prima oba goba mu kibiina oba waddamu n'otula n'okola waddangamu ebibiina nze mu kusoma okwange nali bad nalina ku government sponsorship kuva senior 4 kati ebyokugwa ebibiina ebyo byammwe twabadde twekuba kifaananyi lwaki buli ssaawa tuba tulumya tetusobola kukolako bintu nga ffe tunyumirwa bunyumizi tulina banga tulumya bulumya buli ssaawa nedda tulina project nga ffe ng'abantu a business project so tugezaako okulaba engeri gye tuyinza ogistructuringa evaayo etya eneetuka etya mu bantu so some things ebintu bwe bityo biba byetaagisa ate bw'obeera ku lugendo lw'okukulaakulana ng'omuntu olina okumanya nti tokolerera bantu togenda kukola kintu ng'olina gw'olumya ogenda kwekanga oyonoonye wabula kola nga weekolerera because abafirika abasinga tugula ebintu bye tutayagala okuimpressinga abantu be tutayagala which is very wrong like tulina okukola ebyo bye twagala ffe twesanyise nga ffe ekintu nedda nsi byamamasa ebyo byange gokola omwana ekintu kiri bwe kiti
ekintu kiriwo ekiti kisinziira ku planning like planning essaawa eno kye tuli mu kutunuulira we cannot bring up more expenses ng'ate tukyalina ffe nga ffe tukiyita limited income. It may be big to some people and they expect okulaba abaana nga beeyongera mu numbers, but we need to maximize our income, to maximize tuweze capital, tumanye nti bannanga obuwumbi buna tubukubye wali, then ebisinga bisobola following inshallah. It's a coincidence, yeah. Tetugenda kulagira Katonda kusalawo bintu, ekintu kyaleese kyekyo kyetugenda nakyo, bwe kiba kya time eno kigenda kuba kya time eno, okitegeera. So tetulina buyinza kuffe ebiseera ebisinga, waliwo ebintu bye twagala bibeere naye oluusi ne bitagenda ng'engeri gye tubyagalamu. Allah n'agamba nti ekyo kibeere bwe kiti oba bwe kiti. Zogenda kufumba. Allah tagera mukulembeza obufumbo. Allah tagera kibi. Allah tagera kibi. Allah tagera kibi. Buli kimu kivaamu ekirungi. Eky'abantu we bali kiyiga nti ne kye bayita ekibi kyandiba ekirungi. So ebiseera ebisinga bigenda okututuukako era nabyo tetulina control yaabyo, bijja tutuukako. Naye ffe ng'abantu tubeera positive about life, ne tugamba nti twagala life eno tugibeeremu bwe tuti, tukwasaganye emyaka gino, tukwata emyaka 5, mwana wattu tukuze jubiri, mwana wattu. Naye ebintu ebisinga bijja ne bigwa ne bitambula. Life bwetyo bweba, and it is the life of a man. Prima Kardashi, omwami George ebibala gy'abadde yafunayo olirwedde okwaniriza mukyala we yazalamu omwana n'omwana yennyini. Eyo emboozi egenda kubeera yaffe nga famire era nze njo gisalawo. Owaye ba Facebook heroes bagambye nti olabika otambudde nnyo kaseera okuba nti weekubye mu mutima n'okula. Okutambula ennyo asiridde ekisinziiro. Abadde atambula alaga bamaze tatambula abeera avuga. Bonna baddi baze siraba ino omu ali awo ayogera nga alina omuntu. Amaso oyogeddemu si bulungi. Wulira kyekyo. Mama Sagoye. Bannaye mwebale nnyo.